Essuula ya 24. N'agamba Musa nti, linnya eri Mukama gwe ne Alooni, Nadabu ne Abiku, n'ensanvu ey'abakadde ba Isirayiri, era musinzize wala. Musa yekka asemberere Mukama, naye bo baleme okusembera, so abantu baleme okulinnya awamu naye. Musa n'ajja n'agamba abantu ebigambo byonna ebya Mukama n'emisango gyonna. Abantu bonna ne baddamu n'eddoboozi limu ne boogera nti, ebigambo byonna Mukama by'ayogedde tulibikola. Musa n'awandiika ebigambo byonna ebya Mukama, n'agolokoka enkya mu makya, n'azimba ekyoto wansi w'olusozi, n'empagi 12 ng'ebika 12 ebya Isirayiri. N'atuma abavubuka ab'abaana ba Isirayiri ne bookya ebyokwokya, ne bawaayo ebiweebwayo olw'emirembe eby'ente eri Mukama. Musa n'atwala ekitundu ky'omusaayi n'akifuka mu bibya, n'ekitundu ky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. N'atoola ekitabo eky'endagaano n'asoma mu matu g'abantu. Ne boogera nti, byonna Mukama by'ayogedde tulibikola era tuliwulira. Musa n'atoola omusaayi n'agumansira ku bantu, n'ayogera nti, laba omusaayi ogw'endagaano Mukama gy'alagaanye nammwe mu bigambo bino byonna. Musa n'alyoka alinnya ne Alooni, Nadabu ne Abiku, n'ensanvu ey'abakadde ba Isirayiri. Ne balaba Katonda wa Isirayiri, ne wansi w'ebigere bye ne wabanga omulimu ogw'amayinja amaaliira aga safiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala. So ku bakungu b'abaana ba Isirayiri n'atateekako mukono gwe, ne bamulaba Katonda, ne balya ne banywa. Mukama n'agamba Musa nti, linnya gye ndi ku lusozi obeereyo, nange ndikuwa ebipande by'amayinja n'amateeka n'ekiragiro bye mpandiise obiyigirize. Musa n'agoloka ne Yoswa omuweereza we. Musa n'alinnya ku lusozi lwa Katonda. N'agamba abakadde nti, mutulindirire wano okutuusa lwe tulibajjira nate, ne Alooni ne Kuuli, laba bali wamu nammwe, buli alina ensonga asemberere bo. Musa n'alinnya ku lusozi, ekire ne kibikka olusozi. Ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi, ekire ne kirubikkira ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu n'ayita Musa ng'ayima wakati w'ekire. Ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Mukama ne kiba ng'omuliro ogwaka ku ntikko y'olusozi mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Musa n'ayingira wakati mu kire, n'alinnya ku lusozi. Musa n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro.